Mbera kuchibako. Kale mulumba ye gyalaga ndowooza amanyiyo kansuubire bwentyo naye wuuyo ateredde agenda mu ggulu. Mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza Dream TV ne Impact Radio Bafilipi 3-2 nze Genda Gaweyo. Ogenda mu ggulu mu byawandi Bafilipi 3:2 batulaba n'atuwuliriza wandika ekiwandiiko ekyo eyo ye waffe abakkiriza Katonda mu Kristo Yesu wano si waffe kubanga Yesu teyali we wano era bwe yajjanga ava mu ggulu naddayo naga nti jengendo batwala nkoma wumbanoni ari abanoni mu ggulu. Okay, kale ndi kubanjula bannange mpola mpola saidi eno zisa busolo gwe tomanyi gyolaga Allah yamanyi bwanakutwala mugeye naguma mibiriro gimu omuliro gukwoche ku saidi eno owejjokolera naye ateredde Sonko Charles tuli wamu naye ateredde bulungi nnyo omusajja omukatuliki wuuyaawo Sunday wedde yali ampisaamu eggaali naye leero ndowooza tuli bulungi nakwata awaluma naye kale kasatu ayiga tewali waluma so nga ate Sheikh Amani naye wuuyo ateredde bulungi nnyo koti leo yataddeko ya kiddugavu kati moderator onsanyusiza nnyo abatuliza assalamu alaikum onsanyusiza nnyo yogedde ekigamba abakristaayo abasinga naddala abalokole tebaagala kyogera ogambye nti ffenna nga bwe tutudde wano mu studios akaseera kajja kuba nga tekaliiwo si kubanga mu abakozi nti babagoba bo mwakyusa ebifo si kubanga nze nkadde ekikyasobola kujja wano naye tujja kuba tufudde ekigambo ekyo kikulu omanya abalokole basomesa nnyo emisomo egyogenda mu Amerika n'ogaggawala naye oyogedde ekigambo omusajja gwe Allah akulungamye kubanga nsise ekifaananyi kya mukwano gwange yali ku kataka wali ekawaala mukulu yiga bamuyitanga abizaayo eryo erinnya tenabaayo musumba alifuna mu Uganda kubanga si kituufu byasobola okuzaayo naye omusajja Allah lwe yamusindikira malayika al-mauti talina kiyazaayo naye byonna yabireka Allah n'amutwala n'olwekyo musiramuke tutuuke mu maaso ga Katonda nga tuli abaddu b'abalungi Hajirubowa naye ateredde simanyi okuba gubogamba okusiramulanga temumanyi gye mulaga ani agaisi tetumanyi gye tulaga musiramu munnammwe wuuno Hajirubowa tusanyisa okulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Ebigambi bibeera bitono kyovola beera yatugamba Allah yesaba samize so katika tutandikiraawo mu bufo obwe nnyini tuwadde tuwogera ku busamize era tumaze akaseera abasinga ndowooza mwategedde mwekubyemu ttooki mu nzikiriza zammwe mu madiini gammwe twagala okusabuukulula omulamwa omulala naye nga tugenda kubanga tusinziirirawo wennyini abakulu bano kansooke mbabuuze kubanga mulimu obuulyawo ayagala okufuna ekifaananyi ekinene mu ddakiika zo zituyina nga tetunamalako ekitundu kino ekisooka ekya puroguramu eno mwatusomesezza ne mutugamba nti waliwo ebikolwa ebikolebwa ebiraga obusamize oba ebiraga omuntu nti musamize. Mwayogedde ebintu byabadde bingi kati nze najjemu ekibuuzo kyenjaga tutandike nakyo. Buli ekikolebwa nga kya busamize kya sitaani oba kya Katonda? Sanga ine byekunsi buli ekikolebwa nga kya busamize kya sitaani oba kya Katonda? Sanda ina kintu kunsi ibintu byonna bya Katonda bakukiriza okwogera nedda mbadde sinnamulonda kyekyo sebutandikidde kunsi abatubuliza n'abatulaba tusanyusa balaba
naye kaakati omuliro omusumba nsobedde sayana kintu kyatonda ku nsi oddamu kibuuzo oba naawe obuuza kibuuzo nawe nga bwombuuza nkubuuzizza kati ddamu ekibuuzo sitaani talina kintu kyonna ku nsi kyeyatonda emyoyo gyonna egiriwo katonda yagitonda ne sitaani batonda mutonde era enkayanaze ne kitaawe zamugobesa muki muggulu okay kati kankubuuza otegeere omusamize omulabira ku ki kankuyambe abasamize ebintu bingi empa ebikola by'abasamize ng'atona banagenda wakaawe omusamize sooka omulabe abasinga babeera n'empeta ku ngalo kuno abalala n'ebikomo abalala kekabonero abalala oyinza ogamba nti oyo mukasa emukasa nti toli kumpa kikolwa omusamize oli kumpa ekikolwa ndikubuuza bikolwa ndikubuuza kiki kyakola nekikakasa nti omusumba bw'abuulira enjiri n'akwata bayibuli otegeera nti oyo muki ono bw'akwata korani ye kati ng'ono tosobola muyita mulokole lwaki omuyita musiraamu ali nkugambye nti ebiseera ebisinga omuntu omusamize bwe ng'okutambula mu kkubo ebiseera ebisinga aba n'ekikomo wano buli alina ekikomo musamize buli kikomo kirinako egundi yakyo tuli bantu bataano wano kati otumutwalo oli tumuteeke wali basajja mmwe mwenna abaliwo buli alina ekikomo aba musamize kanjagala kulira bano so oli yagambye buli alina ekikomo aba musamize mwenna kye mukkiriza owejja okolera kyokkiriza neyanziza nnyo okumukisa okwogerako si buli kikomo ekyambalibwa nti kitegeeza busamize waliwo ekyonga kya busamize ekyobusamize kiba kifaanana kitya waliwo ekyakiwanuka nkimanyi oli musamize munne noolesooka waliwo ekyakiwanuka kiba kimyufu kati fe abatamanyi kiwanuka tumanya tutya anti gwenakiwanuka wammahagirubowa ekikomo ky'obusamize kiba kyankulubiye kiba kya kala za njawulo ne bweba mpeta ebaamu kala nga 3 oba 2 ne bwe kiba kikomo era kibaamu kala nga 2 oba 3 oyo kankinyonyolera bendera muziraba si lugoye naye amabala agalimu gaki gegakulaga eggwanga lyokolaki lyolimu eya Tanzania lugoye naye ebibeeramu byebikulaga nti omutanzania n'ebikomo byonna babikomo mulimu ebikomo ebiri plain omutali kanti konna kalaga nti ekyo kikomo kyaki kirimu akabonero k'okusamira so omusamize aba n'ekikomo ekyabwe nga hajiwa bwannyonnyodde abalala oyinza oba nga otambulatambula nosanga omuti awaka gwakiwanuka omanyirewo nti awo nno awuddewo ddiini yange omukooko olwo gaguliko n'oluwanyi omanya nkajewo ddiini yange okay so omuti bwe guba teguliiko luwanyi kitegeeza jjajja taliiwaamu guli bakusimbirako oluwanyi omugole tomulamula ne bakuteekawo awo omanya kati awo awo kyama bukyami ensaba omukisa kiriko amafumu okay kati mu buufu omwe nnyininyini mwembuuliza ebyo ebikolwa ebyo ne kuolabira ebyobusamize ebyo kwembuuliza nti bya sitaani oba bya Katonda sewo bintu bya Katonda okay oyo agambye bya Katonda a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim nango okusooka ntubira nnyo ono meya wa Lubaga mukwana gwange gwembadde naye ku mukolo gwa speak day mu Perusa mwami se Maganda Ronald se Maganda Ronald munange nkumidde nnyo webale kuba na transport endese kubanga mbadde just speed webale nnyo meya waffe wa Lubaga atera ajja okuba kansubye togenda kusabira bululu wano tino program si ya kusaba bululu ne mukula fwe HM mwebale nnyo omukolo ngawe ngusabidde Katonda agumalireko bulungi musale keke zammwe kati ntuuse mukama abeere nammwe
kale bannange man amala billahi minash shaitani sayyi'at aw man amala khayra omuntu akola ekirungi fa alayhi kibakwiye waman amala sayyi'at n'omuntu akola ekibi fa alayha ojulidde omuntu bw'akola ekirungi kigasa ye bw'osamira bw'okola ki tekigasa katonda ate tekigasa bagambye nno kyaka ate bw'okola ekirungi bw'okola ekibi era kibeera ku kikugwe ebintu byetukola ebya sitaani omulimu gwe guli ogu bajjama mu kiwulire sitaani omulimu gwe guli omu okujja katonda. Okay, so kyogamba nti buli kikolebwa nga kya busamize kya sitaani kiri ku ggwe. Buliriza, buli ekikolebwa nga kya busamize kya sitaani oba kya katonda. Si kya katonda ekyo oba osinzizza okusamira bagamba kuba kusaba. Nogenda mu kanisa ne muzikiti ne makereziya kuba kusaba. Okusaba kuli twakulekayo okusamira ne tudda mu kusaba okwegayirira katonda n'okusinza katonda omu al-wahidul kahar. Okay. Owejjokolera. Buli ekikolebwa nga we mwatunnyonnyola wano nga kya busamize kya sitaani oba kya katonda. Ebikolebwa mu busamize biri mu mitendera egiwerako. Mu busamize oyinza okusinganamu emikolo nga gizingiramu emikolo gyabwe abuwangwa, n'osinganamu emikolo nga gyabyansinza, ne mubeeramu emikolo nga gikwatagana ku mpisa n'emizizo. Kati olw'okuba obuwangwa obusinga mu bantu mu nsi omwo mwe baba bali oba mu mpisa zaabwe, ebintu ebyo ebikolebwa nti omuzizo, okusinza, ebintu ebyo biba bikolebwa mu buwangwa bwabyo. Naye ate bwe kidda ku kusinza, buli lw'osinza omukolo gwonna ogudda ku kusinza n'okuwonga, okuwongera ekyo ky'obeera osinziza kuba kituyita obusamize. Obusamize kitegeeza okuwaayo embeera nga tosinzizza katonda. Kati buli kidda kuba nti obadde onoonya kubeerwa, onoonya bugagga, onoonya kuwona, naye nga tokinoonyereza wa katonda, ng'okinoonyereza ku sayidi y'emyoyo y'embeera gye tuyita egy'omulabe wa katonda gwe tuyita setaani. Kati n'okola emikolo egyo mu bunyiikivu osobole okubeerwa, osobola okufuna obugagga, tekiba kya katonda. Kubanga nasembyayo olunyiriri lujuzi olugamba nti ekibi eky'emputtu nkyali mu Samweri wano nakijja. Samweri essula yali ya 16 yali yakumeka katonda nga abodde Sawulo. Sula yali ya 15. Olunyiriri lugamba lutya? Yagamba bw'ati olw'abiri-3 nti obujeemu kye kimu n'ekibi ky'obusamize. Omuntu buli lw'oba ojeemedde katonda, kubanga obujeemu bwavira ddala mu ggulu ne setaani. Obujeemu kye kimu n'ekibi ky'obusamize. Ate n'emputtu kye kimu n'ekibi ky'okusinza ebitali katonda. Katulaba nti buli lw'okola obujeemu alina okola ne kye bayitwa okusinza, nga tubyokoze tebidde eri katonda. Ne bwe gubeera muzizo ng'ogukoze nga omuzizo ogwo gudda mu mbeera yakuwa oba omwoyo ogumu ekitiibwa, katugeze omwoyo gwa Nabuzaana, omwoyo gwa Kiwanuka, omwoyo gwa Walumbe, omwoyo gw'ekitambo, n'okola omukolo ogwo gwonna nga gudda ku sayidi eyo, era obeera mu busamize. Kati kiba tekidde eri katonda. N'olw'ensonga eyo nti buli ebikolebwa byonna nga bidda ku sayidi y'obusamize biba tebikwatagana katonda, sibye tibiira bya bwa katonda ssebo. Okay, kansubire togenda kutabuka naye waliwo ebikolwa bibiri ebyagibwayo mu kusomesa ku busamize ebiri mu Bukatuliki. Ekyokulabirako nga okusaba okuyita mu maama Biikira Maariya, okusinza ebifaananyi, ebyo byonna bikolwa byabu mputtu nedde ekyo yagala mbuuze bya busamize. Kati ebikolwa ebyo ebibiri bw'abanga Omukatuliki abikola mu kusamirira sitaani nga sitaani yamuwadde amaanyi oba katonda? Neyanziza nnyo, naye ekintu kyoleese kino
nja kukinyonyola emirundi mingi. Senga oli musomi wa Bayibuli bw'okiikirira abantu nti ffe tetusinza Bikira Maria. Era mu Kereziya tebasinza ku Bikira Maria kuba nti tebamuweerayo bubaani, tebamuwa ebitole by'abantu babali ekifaananyi ekyo bakinyokeza obubaani oba bakitonedde ssente. Bakiwa ssente. Wanje Hajirubo. Kati n'olw'ensonga eyo. Soko yo Hajirubo eddakiika emu. Mukulu Kalooli abantu basinza Bikira Maria kubanga teri ayita ku kifaananyi kye n'atakola n'atakivunnamira. kasita ovunnama ekyo kye bayita okusinza. Kaakati ffe kye tuyita okusinza kye bayita okuwonga n'owaayo. Buli ky'owongedde ng'okiwadde kiwandiise saddaaka oba omutango nga butugeze gwe wogenda n'ogamba nti ku lunaku luno nti bwe tuba tulukuza tuwaayo saddaaka oba okoze okuwonga. Kati Bikira Maria tebamuwongerera. Gwe tomuwongerera ng'omukatuliki oba abakatuliki abalala bamuwongerera gwenga gwe atamuwongerera. Abamutambuza n'okumutambuza. N'ekifaananyi ekyajja ku ndabiramu nga bateekawo butezi ssente. Bonna wabeera Bikira Maria abantu bateekawo ssente. Kakati nze siri wano kulwa ndabaganyinzi bwe mba njogera. Saagala kuwanyisa bigambo na muntu kukola lutalo. Kati ono kyagala okumanya nti ekyo ekikolebwa kusinza nze mbanyonyodde tetusinza Bikira Maria. Bikira Maria si Katonda. Mumukola ki? Bikira Maria tumuwa ekitiibwa. Naye ate tetukiwa Bikira Maria tutegeera kutuwa ekitiibwa. Yoli yazaala Yesu. Kino ekifaananyi kye kitujjukiza nti ekifaananyi kya Bikira Maria afaanana bw'ati. Okay. Webale nnyo ekifaananyi ekyo bw'osoma Bayibuli eyo waliwo we bakulagira okukola ebifaananyi. Anti kaakati ngere Sunday omanyize sijime gwongambye nsome Bayibuli ngitegeeze tinga gwagimanyi. Sunday yaggwa kyoba owulira nga oli yaweereza message yankayanya naawe yagamba nti ffe ebifaananyi by'abatuukirivu ebiweerezebwa oba ebiba biraga ebijjukiza si bifaananyi byakuwa kifaananyi kyani kya Katonda. Wayingirawo n'okubuuza ekifaananyi nti lwaki ekya Yesu kiri ku Christ the King. Kakati ebifaananyi ebiri mu Kereziya oba by'abatuukirivu oba si bya Katonda. Era n'olisanga nga bakuŋŋaanye ku bifaananyi ebyo nga babiwa ssente oba nga babyebaza nti twebazize ekifaananyi kino kubanga bwe baba bataddewo ekifaananyi katugeze kya mutuukirivu Peetero, kya mutuukirivu Pawulo, kikujjukize nti waliyo omuntu afaana bw'atyo oli. Kati okugeza ku Lwomukaaga ffe Abakatoliki n'Abasodokisi twabadde tukuza olunaku lwa Andereya omutuukirivu. Abakatoliki n'Abasodokisi Andereya ali muganda waani wa Peetero bwe yabayita bombi. Kati olw'obuweereza bwe n'okutambula kwe kuyatambula mu situmujjukira era yasalibwako omutwe ekitundu likibeera nga kyasigala mu kitundu ekimu kino nekibeera nga kyatwalibwa mu nsi endala. Naye ffe tukkiriza nti bwe tuba tujjukira obulamu bwa Andereya katugeze waliwo ekifaananyi kisiige waliwo ekifaananyi kibumbe kitujjukiza oli gwe baakola ki gwe baateme yali omuweereza wa Kristo. Wabula tetubeera wali kifaananyi kya Andereya oba kya Peetero oba kya Pawulo ne tuba nti tukisinza kibeereko kikitukolera. Ojjokolera kyoli mukudduka kyekino ebifaananyi by'abali ne bwe tuba tubitadde wabbali tugende ku kya Bikira Maria ono gwogambye gwe muwa ekitiibwa gwe mutasinza. Abantu simanyi oba ekkanisa z'Abakatoliki wazivaamu gwe tokyagendayo mu Ekereziya. Akayumba ka maama Bikira Maria abantu baddukaawo ne bafukamira ne basaba ne bavunnama ate sogera na Kampala nali viira Maria kati kankunnyonnyola mu Kereziya mwejendi mu Katolika erimu empagi ssatu kwetambulira. Tutambulira ku bukulembeze bwe tuyita abatukulembera olukiiko olukulembeze ne tutambulira ne ku tradition ebiyigirizibwa Kereziya byegiyigiriza aye ne tutambulira ne ku kitabo ekiki ekitukuvu.
kakati kibayita akayumba akokolaba oba kali ku buli kereziya nono yakulabika kwa Bikira Maria ko yalabikira Fatima kibayita mu Goloto oba mu mpukumu yalabikira tibuli baba bataddewo ekyo kyolaba wali kifaananyi kya Bikira Maria akayumba ko walaba vira kajjukiza okulabika kwa Bikira Maria yalabikira Fatima oba Erudi mu mpuku kati ekifaananyi ekyo n'ekyaliwo era oyinza okusingana olusinga bataddewo ekifaananyi nga kya Bikira Maria n'omwana gwe yalabikira oba bali abaana abasatu ebifaananyi ebyo bibeerawo kati ekyo ekifaananyi ekyo kikujjukiza kyobaolanga baga nti Bikira Maria ow'Erudi Bikira Maria owe Fatima Bikira Maria mu bufunze ky'oŋŋamba nti omukatuliki ono bw'aba talabye ku Bikira Maria mu kayumba ako tasobola kukitegeera nti Bikira Maria yalabikira eri gy'ogambye akitegeera then lwaki oba okiteekawo kati mu njigiriza y'Abakatoliki nti mu njigiriza y'Abakatoliki kikuyambako okutegeeza nti oli yaliyo anti okuyamba kyekyo nti kitegeeza gw'oli munafu tosobola kutegeera byo kyova olaba ne Korani eri dokita tusomera aya wano nti ngibateeredde mu lulimi oluwalabu musobole okutegeera yo kereziya mu ndira yaayo n'abaana baayo wano ojja kukiraba nga kya busamize ate yo mu kuyigiriza kwayo si kya busamize kati gw'oli waddembe okukirika nga ekola obusamize obwo gwe bw'olaba naye nga ate yo teraba busamize oyagala kugusa ki Haji kuba njagala kujja gy'oli neyanziza bwoba okampala sebo mukulu Kalooli njagala okkirize ng'Abasiraamu bwe tuli Abasiraamu bangi bali embizzi banywa omwenge tetubagaanira naye Obusiraamu tebukkiriza kulya mbizzi Obusiraamu tebukkiriza kunywa omwenge naawe mbadde nkusuubira wandigambye nti wadde tuteekawo ekifaananyi kya Bikira Maria n'ekya Yozefu n'ebifaananyi ebirala Abakatoliki babisinza mu bukya kyabadde alina okwogera ate bwe njogera bwe ntyo kiba kitegeeza nti tuba tukkiriza tubikola ki tubisinza tubisinza bifaananyi oli wa Bikira Maria sirika totegedde ensonga yange oli musiraamu nkugambye wuliriza gwe toli mukatoliki naye oyagala zikiriza nga nti Abasiraamu amu bali aki bagirya nze kyenkiikirira wano nkiikirira nze nga bwe ndaba ate nekyenzikiriza oganye n'ogamba nti Abakatoliki tebasinza era tebakola ki tebawaayo ku bifaananyi ng'ate ffe tubiraba kati gwe ekyo kyobadde olina okwogera ogambe nti bakikola mu bukyamu sebo evudde ngamba modoleta wange mugamba nti gwe oba okiraba okirabye nga kyabusamize kusinza bifaananyi osigala oli wa ddembe kubanga sijja kukkiriza kugamba nti Abakatoliki tusinza ki ebifaananyi siyinza kukkiriza bwentyo okay so toyinza kukkiriza lwakubanga si kyekituufu obanga kyekituufu siyinza kukkiriza si yenjigiriza y'Eklezia Katolika mulumba sebo neyanziza obuuza mu Katoliki mbadde nakibuuzo mu byannyonnyodde kuba mbadde mwegendereza annyonnyodde n'aga nti ebifaananyi ebyo tetubisinza naye tubiwa ekitiibwa nga bitujjukiza kaakati mbadde mbuuza bw'abanga Bikira Maria baamulabako Fatima n'ewalala nga bwe tuwulidde okumanya nti yalabikira Fatima baabalaga bifaananyi oba waaliwo ebyawandiikibwa era bwe waba waaliwo byawandiikibwa ngonzaamu ku byawandiikibwa ebyo byabalaga nti yalabikirako Fatima n'ekifaananyi Abakatoliki musinga kukkiririza muki kibuuzo kimu simanyi kiki kyoyagala nekyotegeeza ekibuuzo oyagala nkunnyonnyola kikazi ekibuuzo kyo kiri veege okay Sheikh Aman tujja kudda temwerabira ekibuuzo kyange ebikolwa byonna ebikolebwa nga bya busamize bya Katonda
oba bya sitaani sinnavaawo kati bwe mugezaako okwebuzaabuza nga tubinokolayo ebikolwa ebyo. Sheekh Amaani omuzindalo guli wuwo. Bismillahirrahmanirrahim. Ntwala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso eky'emirembe ekyatuweebwa Katonda waffe ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Baganda baffe omuli mukadde waffe omusumba Mulumba okuva e Busoga, abalokole b'entegeeza, jjajja makulu omusamize, n'abakatuliki abatannaba kukkiriza kusiramuka, emirembe gya Mukama Katonda gibeere gye muli. Njagala okutumirako ku bantu b'emigadde, waliwo omwami ne banno mutuwuliriza nnyo bakulisitaayo abakyaki obu Uganda, mbatumiddeko mwebala okutuwuliriza. Mu ngeri enjawulo mukkirize nti Ssebo Hajiri Bowa bw'obeera ne mulirwanaawo nga agenda kufumbiza, ate nga mukwano gwo, kubanga ffe tuli Baganda omulirwano gw'okyammeka? 2. N'abeera nga alina omukolo gwe gwa mbaga, n'akuyita n'otagendayo, n'ettooke n'otamuweereza, ayinza okugamba gwe badde omulogera abaana bo obutagiraki obutafumbirwa. Naye mukadde waffe Vision Bearer Dr. Joseph Serwadda ateekateese omukolo kakuge ujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31, era nga bulijjo yakutte ebbaluwa n'agimpa okusobola okuba nga mbeerayo ng'omugenyi ogw'enjawulo ku Passover Festival e Namboole. Kibadde kitudde ebbanga nga e Namboole tebeerayo kusaba kw'engeri ng'eyo, naye okusinga abantu ba Katonda ogenda mu bidduluzo ebirala, bw'oba ofunye ekyanya osobola okugendayo n'olaba ensi n'ebintu engeri gye bitambula. Soko ndao kati ninyo ogenda kimpa ekyokubiri wangi Dokita. Ekitiibwa kya Mariya kibune ensi zonna, tumweyune atujune atwale yoyo gyaffe. Kyekisigadde waawo tewali ekitiibwa kya Mariya. Ekitiibwa kya Mariya okumuwa ekitiibwa simanyi kyayagala nyongereko kyagala akumaze mukayimba akayimba oli mukatuliki obeera mukerezi toyonoona programu si gwe leka omukatuliki ayoge maama Mariya n'emyoyo agyetikka n'atwala. Adoga nti mumusinza era ffe Mukeezi tetusinzanga ku Mariya. Ekitiibwa kye yakijjawa ndowooza ye nteekateeka kati etunuuliddwa n'ensi yonna kati gyerindiridde kati nti Katonda okusalawo kigambo we n'afuuka omuntu, ekyo teyakikolera mu nsolo yadde mu kyennyanja yadde mu bikere, naye yeeroboza omukazi gwe yateekateeka mu Isaya eyo nga ajja amwogeraho. Kati bwe kyatuukirira naye mukazi watwe byamutuukako yali yeebuuza kinaaba kitya, naye nga bimaze okumubaako bino bigambo bye yayogera ng'agulumiza Katonda. Ojja kusoma ekitabo kya Lukka olutandike n'olunyiriri olwa 47 lugamba bwe luti nti omwoyo gwange gusanyukira Katonda mulokozi wange, kubanga nkwatiddwa ekisa omuzaana wenza ataliiko bwali. Okuva kati abantu b'emirembe gyonna banampitanga eyaweebwa omukisa, olwo ebikulu nnyini buyinza byakoledde erinnya lye ettukuvu, era na buli mulembe akwatirwa ekisa abamutya alaze obuyinza bwe mu byamagero byakola. Abeekulumbaza mu birowoozo byabwe yabasaasaanya, awanudde ab'obuyinza ku ntebe n'agulumiza abeetowaaze. Ani agulumiza nnyaffe Bikira Mariya? Kyava agamba nti
awanudde ab'obuyinza ku ntebe n'agulumiza abeetowaaze abaali mu bwetaavu abawadde ebirungi abagagga n'abagoba ng'abatalina kantu agambye Isirayiri omuweereza we nga bwe yasuubiza jjajjaffe ajjukidde okwatula ekisa eza lya Ibulayimu kaakati okweyongerako eno mu maaso ng'amaze okusinkana Elizabeth yagamba nti okuva leero amazadde gonna ganampitanga eyaweebwa omuki okay Dr. kakuyamba akutegeeze kyoyagala oleka tonnaba mumutegeera Ndereza nyofe Maria neba maraika Ave Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria njagala yo limba omulugamba nti Ave 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 Patri njagala inga limba tata omukatuli kyayogere kati bino si byabusiramu lekwamba mukatuli kyobudde bubwo onyononera obudde wamma yogera okwebaza nnyo dokita olw'ensonga zalambise ye manyi yasomako ku Lulatini era ebyakereza yali abimanyi okugaa nti ave ekigambo ekyo omanyi amakulu gaakyo okwokulamusa era kwe kuli okwamaleka Gabulyeri kwe yalamusa ave Maria mirembe Maria ave Maria kakati bw'ogamba nti olamusa okulamusa kwa malayika Gabulyeri kwe kuba kuddibwamu okuyimbibwa era kyekiddibwamu nebutugamba nti mirembe Maria kakati oluyimba sirabawo ate bandi badiruga nti ate malayika alamusa Katonda kitaffe ndooza kansuubire nti awo wategeerekese okay ku luyimba luli lwe yasoose okuyimba nawuliddemu akantu ak'ekitiibwa ekitiibwa ekyo kiteeke wabbali obisomye ebyo naye okutwala Maria ono mu byosomye sinnawulira we bamwogereddeko nti n'emyoyo gyammwe anaagitwala kubanga walabika we wava ensibuko ey'abantu bano okubanga we balaba ne we kaba kayumba ne kiba kifaananyi wale tebakimanyi nti oba kyekyo bakifiirako anti kakati kati obusamize we tubulabira mu muzimu kaaya gwe yagamba ogw'Abakatuliki ogwabiikira Maria oguli mu ekereziya okulaba bw'otyo kubanga ebiba biyimbibwa nebiba binyonyolebwa ebigwekerera amakulu gayo kati bayimba nti ebibi byaffe nga bingi tugende eri Maria gomanyi nti ataani asomye ebibi ani Katonda yagonza Katonda nnyini okubitusabira okubitusonyisa kakati bwetuga nti Maria tetumugaa nti tuwe era obuli ebiseera tuga nti Maria tukole ki tusabire era oluulyanga oyo abeera muyeka wabejja nakulabye nga tuga nti Maria nyina Katonda tuyambe tuli baana bo tusabire twalibe tuga nti Maria tukole ki so Maria ali mu kifo nga yaddira ebibi byo n'agonza Katonda Bayibuli bweto bweyigiriza okuyigiriza ku ekereziya okay so ekereziya okay so ye ekereziya yalabanga Yesu tasobola kugonza tasobola kugonda Maria yalina okugonza Katonda okay kitegeerekese oli tumuwa obudde bwe kyobadde onnyonnyola Maria okuyombera naawe owejjokolera okinyonnyodde bulungi katugende mpola katugende mpola so olina okuyabula soko olina okwabula iwa njagala kudda wa Sheikh Amani tugende mpola tugende mpola anti tugende mpola tugende mpola tuvudde ku luyimba tuddemu oluyimba ogenda mmalayo ogenda mmalayo mmalayo
kyenjigiriza mu kereziya kereziya bweba eyigiriza endaba y'ekiprotestant endaba y'ekiseveniside endaba y'enzikiriza endala si endaba y'abakatoliki mu njigiriza yaayo. Toyinza kugamba nti kereziya yalabanga bwetu tekimala yo neyigiriza obuki obusamize. Kereziya kyeyigiriza nti Bikira Maria muzadde era nyina Katonda. Lwaki nyina Katonda? Nyina Katonda kubanga yazaala kigambo. Ye Maria eyalera Yesu n'amutuuka n'okumunonya ng'akoze eki abuze. Tumulabira mu buzadde obwo. Ffe kye tufa tetumuleka nti nga bwe yalera Yesu nga mumanyi nti Katonda ddala ate amumanyi nti mwana we ddala. Kati mu mbeera eyo kyetuva tumulaba nga muzadde kitumuyita tumuyita n'ennyaffe. Nyina Katonda tenaffe ennyaffe. Exactly, nange kyenjogera. Neŋŋamba nti ekereziya yalaba nga Bayibuli kyesimba bwe kituuka ku kugonza Katonda ku bibi by'omwana w'omuntu. Maama Bikira Maria yo ekereziya eraba yasobola okugonza. Atusabira. Webale nnyo atusabira neŋŋamba naye Bayibuli yeegamba etya ku nsonga eyo. Oli waddembe okulaba Bayibuli yo nga bwekunnyonnyola. Ey'Abakatoliki yanjawulo kye tuyita doctrine enjigiriza. Enjigiriza yo eyawukana n'eyaffe. Enjigiriza yo ojja kusingana ng'enjigiriza y'ekiseveniside eganti Bikira Maria muki. Tubijjemu ebintu byonna bye tuzze nga twogerako wano. Ebintu byonna bye tuzze nga twogerako wano bisukka ebyo byonna endowooza yaffe. Bano ekibasimba Korani yebasimba nammwe abakkiririza mu Bayibuli yebasimba. Nze kyembuuza kiyinzizayo ku kiwandiiko mwena bye mwogera musinzira ku biwandiiko. Maria azaala Katonda. Okikiriza yazaala Katonda. Gokiriza Maria yazaala Katonda. Sooka olindeko wangi dokita. Nze kyentegeera kikino ate n'owejjokolera alabika ntegeragana naye. Owejjokolera ategeera position ya Maria oba Mariyamu entuufu naye ekisuula owejjokolera mu panti kwe kwagala okupushinga doctrine eya gye bayita eya Maria nga abatamumanyi bwe bagisomesa. Kakati ye n'abanga alinga amanyi ekifo ekituufu naye bo nga bali bagamba awali Maria tolina kiwuyitaaka kirala. Kakati yo n'owejjokolera ekyakitegeera nti okusinza kuliko we kulaga, okutendereza kuliko we kulaga, okugulumiza n'okusaamu ekitiibwa kuliko we kulaga awalala. Kakati naye bano abalabi boogera nabo generali tebabaddira mu bya doctrine kusomesa. Kubanga mirundi emeka gwe gy'osanga kati muzikiriza ezisinga ezituddawo mu studio kujjako ndowooza ey'abalokole mulimu ekizibu ky'obutakkiriza bantu kwesomera byawandiikibwa. Abalala ne babakola ki? Ne babasomera oba kati bazisa busolo abamanyi ekituufu ne bawakanya buwakanya kufiirawo oli n'olabanga n'amaaso gamumyuse nga nekyawulereza tekitegedde. Kubanga olunyiri we lukugamba oli bwagamba nti ave 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 Maria abatayogera nti oli otya oba wasuza otya oba nnyabo oweebwa ekitiibwa Maria. No, it is hail 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 mu Luzungu. Omuntu ali hailed ye muntu yekka atakyaliko amuvuganya oba amuli waggulu. Katonda yekka yali bw'atyo. Kakati ate era olaba nti olw'obutakkiriza abantu kwesomera byawandiikibwa buli abisoma adduka mbiru. Ojjukira nti buli wogamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabbi nga zisa busolo atabuka kubanga tayinza kulaba nga Katonda yegase ku bamalayika ate asaara. Kati baba basomesa awo ne batuyigiriza bye batuyigiriza baba baawabya. Kakati owejjokolera kyayogera kyekituufu nti Mariyamu tasinzibwa naye ekyakyogerera mu studio waayinza okukoma bw'afuluma n'ajja ku street bamukubirayo n'amayinja kubanga bo bamanyi bulala bamanyi nti ebibi byabwe oli yabijjawo Maria abitwala Maria yabijjawo oba yabitwala. Bamanyi nti Katonda munyiivu tasalika ku musale
tereezaamu kakatono ku jambi eno gyagaludde okutema ye Mariyamu. Kati owuliranga ye bambi musajja tuwejjokolera olw'okuba obwongo bwe buli liberated, ye alina engeri gy'agenza ategeera ebyandikibwa n'agenda ng'anunulwa. Bano abatali banunula eno bwojjeno n'abyogera ebyo kati nga wano wenyimiridde wano wano bwabyogera no bamukuba amayinja kubanga bamanyi bulala eno bategeera bulala. Kaakati ye agambe nti ekituufu toyogera wooli ne bakunona eriyo abasomesa obukyamu, eriyo n'abateeka okusomesa ebituufu. Kati tufuna ne bali abakola batya abasomesa ebikyamu. Naye ye kati nze nga bwe mumuwulira era bwe mumanyi asomesa kituufu, naye kyasomesa eno ebwerusi kyekikola. The practice is different. Eno practice yanjawulo nnyo. Ebyana tebaagala Katonda, baagala Bikira Mariya eka yabamala. Ebyana erusaana baagala Bikira Mariya, tuleeta kirala tebaagala. Wekasitoleeta Mariya ng'obamaze naye bw'olugamba nti kati ate kati bannaffe mutegeere Katonda paati ba Katonda kitaffe n'otaleka okwogera bwotyo gabaga nti emmisa yaffe egyo nenye kwefuluma baleeta omulala, kubanga gw'oyagala okwogera ekiri mu byawandiikibwa era ekituufu. Naye gwe ekiri mu practice eno ebweru kirala nnyo. Kakati nkwegayiridde munnange kojja wejjokolera yogera ng'okimanyi nti oyagala kugolola kugamba nti ekituufu mukole bwe muti muleme kuwubya abasiraamu bano n'omulokole ono abatudde mu studio. Obeere ng'oyamba bali boogera ebituufu baleme kuwubya bano abakwesibyeko. tweyanziza kampumulemu katono nnyo nkomewo. Nzikiza nebaze dokita. Ogenda mwebaza nga tukomyewo. Okay, kulikayo mu kuwummulamu okwo kitundu kyakubiri era kyekigalawo programu yaffe eno nze nga bwe ndaba olunaku olwaleero. Nyine abasindisa obubaka wano businga bonna buli kwetooloolera baagala kwongera kuyiga okuva eri Omukatuliki. Munzikirize eddakiika zino 3 nsome obubaka buno Omukatuliki agenda okuddamu nga bwazingiza wamu. Obadda ngambye nti ayagala kwebaza Dr. Simanyi kyayagala kumwebazaako. Kale kati nze kampiseemu ebibuuzo bino biwulirize bulungi. Nabategeezezza nsaba abali ku Dream TV ne BTV babaterewo essimu eya SMS ne WhatsApp kubanga bw'osindika message kiba kyanguwa. Tuba tugiraba ne tugisoma bonna kuba naali wano gw'obuuza mu kye tuli kwogerako abajja kiddamu. Ne maasayo tujja bawa omukisa musobole okubanga mukuba. Abali ku Impact FM ennamba eri noti 787 osindikako message oba WhatsApp. Noti 787 12 5 5 Okay, kambiyite mu lukwakwayo mumpe eddakiika emu oba bbiri bannange. Bisinga Pastor Bob Gadi abuuza Kaloli atuyambe Abakatoliki ewa Father Ngobya abakolayo ki? Mu Bible Grotto yawandiikibwako wa? Kati oyo muwulidde oyera ogenda muddamu. Bw'ogenda mu bigo ebinene bazimba n'ennyumba ya Mariya n'ekifaananyi bayingira ne bavunnamya. Abakatoliki ebintu ebimu bagaana kubyogerako. Mwami Kaloli just can't admit, but the way he explained it says it all, that they worship bifaananyi. Nti oganye buganyi mu Luganda gano nti onagamba nti Mwami Kaloli aganye buganyi kukiriza naye engeri gy'onnyonnyodde eraga nti ebifaananyi mubisinza. Faaza ng'agenda okutikkirwa bamugamba ddayo eka otereeze ebyekika. Okwo si kusamira. Lwaki buli Mariya lwalabika aba asitudde omwana abaffe omwana oyo ali ku laddi amute Sam yasindisa obubaka obwo. Bane olw'omufuziri bya Mukatuliki byokka wa Abakatoliki eri mugalo abuuza abasomi abo tebannategeera kyobuuza kubanga kituwe ffe tukiddemu eno wa Abakatoliki basinza we basinza ekifaananyi ddala
Ebo abakatu basinza ddala ekifaananyi nti era bakyusa amateeka ga Katonda bw'oba osomye mu kyamateeka ne Matayo. Museveni sidde yayogedde ekyo ate taŋŋambye naye kale weebale kuweereza. Mbuuza Omukatuliki, waliwo essaala esabibwa nga teyise mu Maama Mariya? Omukatuliki atubuulire okusinza n'okuwa omuntu ekitiibwa byanjawulo. Ebibuzo ebisembayo biringa 2-3. Ono kambuuza ono. Abakatuliki bagamba nti mirembe Mariya ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, nga kitegeeza nti ye yekka yaweebwa omukisa ku nsi, nti ate abakazi abalala abalala bazaala Katonda. Omusiraamu kuddidde muze Abdulaziz Kasujja okuva Ekireka. Kino kibadde kigenda wa Musamize. Musamize kino kikyo. Kyogamba Omusamize kyagamba kubanga n'omukulu zisa busolo kyakutte mu ngalo nakyo busamize. Wadde oyogera ki? Munawe byokutte mu ngalo busamize. Kasembe ekyo Omukatuliki owejjokolera. Sewanda gyali jjokolera agamba nti Omwami Kalooli weebala olw'okuwabulako, naye okuvunnamira maama wo ggwe ng'omwana kikusanyusa? Bibyo ebibuuzo by'ossebo ndyoke nzireyo wa Sheikh Amaani. Mwamuggyeko eddakiika ze. Neyanza nnyo neyanzeege. Kyakusaalirwa nnyo okulaba nti ekyokwogera ku nnyaffe Bikira Maria kizingiddwa mu mutwe gwa busamize. Ekyo kyo mu ngeri emu ndabanga ekibadde ekyengeri. Naye ndebaza Dokita nkwebaza olw'okuluŋŋamya kw'oluŋŋamiza. Ate ekirala kyeŋŋenda okwongera okubuulirizaako kyogambye nti okulamusa nti Hail Mary, nti ennamusa eyo mu Luzungu nti eba esukkulumiza kumpi n'okuyisa Katonda. Nja kugenda okwongera okuwabulwamu mannyongera okumanya nti olukuzu okuva mu Lulatini oba mu Luyudaaya, Hail kikiba kitegeeza ki. Naye nga byonna by'oyogedde mu kuluŋŋamya kwo n'okuwabula, g'amazima gali nti nkwebaziza nnyo. Mu Kereziya ebibuuzo ebisinze byonna biddawamu nti ffe tetusinza Bikira Maria, tumuwa ekitiibwa nga bwe nnyonyoza enjigiriza y'Ekereziya. Kubanga mu Kereziya tukwata ekitabo ekitukuvu ne tubeera n'abakulembeze olukiiko bye bayita magisterium oluwabula, aye ne tubeera ne kibayita tradition, aye tulinamu ne dogma byotajja kusiŋŋaana mu nzikiriza ndala. Kati okugeza Bikira Maria tumuyita nnyina Katonda, ekyo tekirina we kyawandiikibwa. Naye bw'ogenda okwetoola obula nti Bikira Maria nnyina Katonda, ekyo kijja kutabula mu nzikiriza endala yonna nti naye nga kyawandiikibwa nti Bikira Maria nnyina Katonda, tekiriimu. Naye olw'okuba kigambo wa Katonda kyamagerere kyewuunyisa nti Bikira Maria azaala Katonda. Kati kyova tuyita n'ebyamagero by'okwegulira. Kati ekidda ku Bikira Maria nti bw'aba ayina ekitiibwa ekyo tumutunuulira nti yalera Yezu mu buntu, aye namumanya nga Katonda ddala. Kyova okiraba nti eno kye tumutunuuliramu tumuga nti buli ttende erimwongerwako nti Bikira Maria y'essanduuko y'endagaano. Lwaki? Mu ndagaano empya yali essanduuko esitudde Yezu n'agenda Elizabeth okumulamusa. Kakati buli ttende erimuliko tumuga nti Bikira Maria tusabire. Tetumugambako nti Bikira Maria tukole ki? Tuwe. Amatendo gonna ge bamwogerako n'odya Bikira Maria tusaabire. Bikira Maria tumanyi nti atusabira busabizi ng'omuzadde. Kyekimwawula kukuba nti si Katonda. Kakati kuba nange abalala bannyonnyodde ebibuuzo nga badde babibuuza. Alex Sewanda jinkwebaza. Wano mu buntu mama wange nsobola n'okumufukaamirira. Onfuna? Naye ate siyinza kufukaamirira kifaananyi kyani kya maama wange. Naye ate nnyinza okuwa ekitiibwa ne nga nti omulabi oyo nti ekyo kifaananyi kya maama wange. Ekifaananyi bwe baba bakijjayo bakikubye wansi nti ani yasudde maama wange wansi nga gyakubibwa dda. Neyinza obutakifukamira naye nga nti mukijjeeko n'envuvu kifaananyi kino okisaamu ekitiibwa. Naye tatutayinza kukifukamira, naye bwe kiba nga kiri awo oba kyakubibwa oba kyali kyambaga okiwa ekitiibwa nga kikujjukiza maama waali mu ntaana. N'okumulombera edduwa.
ebyo birala n'olwensonga eyo enambika eyo nti n'okuwabula kwaffe kino dokita kyagambye nti yese kifaanako ne hajiwa kyebadde agamba nti eriyo abasinza naye nga Sheikh Terera bwe kiba nga dokita akinyonyola bwatyo nti eriyo n'abayinza okumukuba ebweru nga balaba nti kyenjigiriza kituufu naye eri abakikola bwe beeriyo abakikola mu butamanya naye si enjigiriza y'ekereziya nti oteekwa okusinza Bikira Maria awewa buweebwa kitiibwa nga tujjukira oli lwaki ebifaananyi birabika ono w'ekibeho ono w'egundi ono ali mu ggoloto kyenvudde gamba nti eyennono okulabika kwe era kereziya yerina okusalawo gamba nti si buli alabise mu ddirisa emanyangwa nti yooyo kubanga yo ekereziya emanyi omutuufu yes erina akasengejja kyoba olaba nti oyinza okusingana ekifaananyi kyekibeho ekyabanyarwanda tekifaanagana na kye Fatima ojja kusingana ekifaananyi waliwo ow'emunsenda kubanga alabikira mu bitundu bingi ng'ekifaananyi oyinza oga nti naye ate Bikira Maria wano feesi nga tefaanana n'oli atujjukiza oli nti kubanga erabikira e Rwanda omusisinkana nga si muzungu wandi batuga nti Bikira Maria muzungu naye nga kijjukira nti okulabika kwe kereziya ne bweyekeneenyeza nti ogwo tegibadde majiini tegibadde misambwa wabula okulabika kwe n'obubaka obuze n'ebize bibeerawo awo kyoba olaba nti watwala ekiseera okulangira ono ensonga ntuufu olw'ensonga eyo nebaziza nnyo neyanzeege nti ebitatambudde bulungi munansonyiwamu olw'eddoboozi libadde lyasaakaddemu sibakubanga mbadde naye owejjokolera tulekeemu kyogamba eddoboozi lisakaatidde sebo n'oyogera ebitatuukiridde nase lisakaatidde naye nga neyanza nnyo neyanze okutegeera nti wendi wenjigiriza we watuufu ngenze enjiga era oli waddembe okusazaamu byenjize naye nze ndabye nti nga yo ekereziya eyina ebyayo byekola nga si bya bayibuli byerambika eyina ebyayo nzi kyenjize Sheikh Amani nzina guli guwo buli ebikolebwa mbuuza ekibuuzo ove mu kwetooloola ng'odda mu kwogera ku bintu ebitali wano kati nkubuuza kibuuzo ky'oba ogendako nkwegayiridde olw'obufunda bwa kadde buli ebikolebwa nga bya busamize bya Allah oba bya sheitani eyajeemera Allah okusookera ddala obweraliikirivu bwange bwandibadde ku budde naye gwosoose okundaga nti obudde tewali olwekyo moderator ngenda kugumya obeere mugumu ddala ng'asobola kuwuliribwa ku ttaka teyeraliikirira kugwa obudde ngenda bukukozesa mangu bwe tusomako mu bayibuli mu ssuula ya 7 ekitabo kya Matayo olunyiri lwa 3 tujja kukoma ku lwa 5 bayibuli egamba nti ekikutunuuliza ki akantu akali ku liiso lya muganda wo naye n'otafaayo ku njalira eri ku liiso ly'oggwe olwokuna oba oli mugamba otya muganda wo nti leka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo naye laba enjayiro ekyali ku liiso ly'oggwe olwokutaano munanfuusi ggwe sooka oggyeko enjaliro eri ku liiso ly'oggwe olyoka olabe bulungi okuggyako akantu akali ku liiso lya muganda wo kaali neewuunyiza abalokole engeri gye bakwata jjajjaabwe kubanga ono mu Christianity omukatuliki ye jjajja waabwe yazaala infact ono muzzukulu oba wannakanwe abalokole kubaza I always ntero bagamba nti obulokole bwajja mu kinaana ng'ali musajja mukulu maze n'okukuula amannya abiri engeri gy'okwata omukatuliki n'omugamba nti asinza Bikira Maria ng'ekifaananyi kati n'obeerabira enjawulo gwe kuliko wakati w'okulekawo okusinza Katonda ate n'osinza Yesu kubanga Maria yazaala Yesu si bwe kiri ate nga Yesu kitonde si bwe kiri ate nga waliwo Katonda yatonda ekitonde Yesu era yatonda ne Maria gwe n'omuvaako ate n'osinza ekitonde kuba amakanisa gonna ag'abalokole musaba Yesu n'olwekyo Yesu yefe abagamba nti sooka weggyeko ggwe musooke mmala okwetereeza balokole mmwe okulekerawo okusinza Yesu ng'ekitonde mulyoke mukwate ku bakatuliki bano kubanga mwenna nabbi nga bwe yatugaa nti alukufuru millati waahid muli ekibiina eki kimu naye ndowooza mulaba nga abakatuliki balemeddeko
balabika omugaati bagala oguba malako ekyo kiwedde. Kakati ebikolwa ebiraga obusamize Allah atugamba mu Qur'ani mwodwa tababuuza bulungi nti ebintu bya sitaani byebiriwa, ebyobusamize byebiriwa, ebikolwa byebiriwa. No, ebikolwa ebikolebwa nga bya busamize bya Allah oba bya Shaitani. Okusokera ddala ebikola by'obusamize byonna, buli kikolwa kyonna ekikolebwa gwe kyoyita ekyobusamize gwokifuula ekya sitaani. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani aya sijja kugireeta ya 255 eri mu surat al-Baqara eyitibwa ayatul kursi. Allah agamba billahi minash shaitani rajim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ebintu byonna ebiri mu ggulu ne ku nsi byonna bya Allah. Katika nguo kyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu suratu Nahl, n'ayogera mu suratu al-An'am, n'ayogera mu suratu Araf. Di Allah subhanahu wa ta'ala yassa amazzi okuva waggulu mu ggulu mubarakan, ng'amazzi ago gaki gamukisa wa shifa, nga galimu n'okuwonya, wa rahma, nga mulimu n'okusaasira lil mu'minina eri abaki abakkiriza. Kati omusamize bwagasanga mu mwala ng'agamba gano gajjajja mayanja tegerekeka omulokole bwagasanga gamba nange nti lisitibuku yafulumye omuntu okumutwala ku mugga gundi okumubatiza, esente za lisiti kijja kubanga emitwalo 2 oba 2,000 nti ate okubatiza kwaki jani tukunyika amazzi ebibibo bigireki naye nga amazzi galisige gajjako ebibi. Ekyo kimu twandibale tukiyita kyakusamira ekyo kikolwa ekyamazzi, okozesa amazzi gakozesebwa mu makanisa ne gakozesebwa ne mu masawo, si bwe kiri? Naam, ekikolwa ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu surat al-Kawthar, billahi minash shaitani rajim, Allah yagamba inna a'tainaka kal-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Allah yawa Nabi Muhammad ebintu bingi naye mu bimuku yamuwa oluzo oluyitibwa Kawthara oluli mujana. Naye Allah subhanahu wa ta'ala amugamba fasalli, bulijjo omuntu yenna bw'abanga asaba, kuba tuleme gamba kusaala, si bwe kiri? Osabye edduwaayo Allah omusaba akuwe zadde, Allah omusaba akuwe oli muswala okoze otya, fasalli rabbika, bw'oba osaba Katonda yekka. Awo entandikidde, kubanga baganda baffe bano balekala okusaba Katonda ne basaba Yesu ne basaba Maria. Kati ono yennyini erinnya ly'alina teyalifuna mu kweyagalira erya Kalooli, lirina amaanyi ag'enjawulo mwetudde. Kalooli Lwanga ali wali mu kigo ky'abajulizi Kalooli Lwanga. N'olwekyo ssebo tukkiriza bulungi omutuukirivu webale nnyo katukkiriza bulungi fasalli rabbika, omaze okusaba saddaaka y'okwosale saddaaka lirabbika ng'ogisala ku lwani wana obeere ng'ogiwaayo ensolo eyo abantu bagirye. Naye Allah n'akugamba wala yanaalu, Allah subhanahu wa ta'ala tayagala luhumuhu amuha enyama eyo toba Allah yagala kuuta ku ndiga, wala dima'uhu wala omusaayi gwayo. Naye Allah agamba walakin yanaalu taqwa, Allah akunonyamu kugira kumutya buti. Kakati nga y'omusamize agamba lete enkoko enzirugavu, lete embuzi eyabitanga leta kinja nga bw'aba asala bw'ati n'akaliga nga bw'aba asala bw'ati agamba bino byonna misaze jjajja muwanga mulembeko omusaayi gwa jjajja. Ekyo bwe kino kikola ki? N'olwekyo baganda ebikolwa ebintu byonna byolaba Shaitani byekola, njagala moderator atuwuliriza bakitegere bulungi. Ebintu byonna byolaba Shaitani ekola byonna ebintu ebyo yabibba Katonda. Kakuwa ekyokulabirako, Katonda bw'oba omusaba ayagala nnyo okumutendereza, haji si bwe kiri? Kati yo Shaitani kyekola egamba tugenda kutendereza Katonda mu ngeri zonna. Ayinza okubagaddewo olugi n'ayimba ennyimba za lwale, obanga misana nga wano kutaala ku mizindaalo, omwoyo wa Mukama n'amala ajja, wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Ekyo yakimanya
shaitani ngekozesa ali mu kanisa katonda ayagala kumusinza ng'omutendereza. Okay, Sheikh Aman. Teriyo kintu so mubufuze kansale ku volume. Nodde omaliriza ogenda byonoona leka nkuyambe. Tera kulima n'okuwaliwo ekikukyolaba wansi w'enjuba wano. Okay. Ekyana kyetondeka ebintu byonna ebiri ku nsi kuno katonda yabiteekako. Tunuulira Haji Lubowa. Soko tunuulire Haji Lubowa. Omwetegereza bulungi. Okkiriza nti Allah ye Ssaabasamize wali okigaana. Obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo. Buuza ekibuuzo mpulire. Haji Lubowa, omuzindalo gugwo ngende wa mulumba. Abatuwuliriza balamusizaako mwenna mwebale okutulaba n'okutuwuliriza. Sebo ensonga nagitegedde bulungi. Ebikolwa ebyobusamize bya Allah oba bya Sitaani. Nziramu okunyweza nti teri kintu kyonna kiri ku nsi ndowooza nandikwotinze ne Kristo kubanga yagaa nti akakoola tekasobola kuva ku muti kugwa nga tamanyi. Kati buli kintu kyonna ekiri ku nsi kuno era nagamba abasamize ba Allah, abasiraamu ba Allah. Nabano neseka anyonyodde bulungi nnyo wadde takkiriza nti Allah ye Ssaabasamize. Aya agirezi 255 Quran Tomwogeza. Ajogedde n'agireetera ddala aya eyo ng'ekakasa nti ala kulli shay'in buli kimu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tosobola kugamba nti ebyobusamize nagamba nti ebyobusamize tubitwalamu engeri bbiri. Bw'obiza ku saidi enfu biba bya Sitaani era omuntu asobola katugeze ffe tusaddaaka naye n'olunyiriri Pawulo yalwogera mu Bayibuli n'agamba nti bwe bawongereranga emizimu oba lubaale oba iki temulya. Kati ekitegeeza eno bw'oba owongeredde Katonda balya. So kyoga nti obusamize bulungi. Singa Katonda abatabwagala Beni lwaki obwawula? Lwaki ogamba musanyo obubi ate n'obulungi? Katonda yatugamba tuli kudiringa na busamize. Kati wadde mu nsonyiwe moderator yambuzizza. Waka yangambye yatugambye nga twakayingira wano. Tugenda kwogera ku mutwe Sitaani ki nenkumanya emiriri ojja kwogera nedda nti kyoli mu kuleeta oli ku painting ekifaananyi ekibi gyendi kakati nenkola ki bwe bw'okyusizza omulamu tegukyuse bwegwo nembula kati mbadde nteesa bwe awo osirikira baba bategedde ne boogera. Sitaani Sitaani ndowooza toyina kyoyinza musibako. Sitaani ndowooza endowooza bw'olowooza endowooza enkyamu oba ku ndowooza ya Sitaani ey'obusamizi. Bw'olowooza endowooza entuufu oba ku ludda lwa Katonda ey'okutya Katonda. Ndowooza ekyo kitegeerekese bulungi. Sitaani ndowooza. So n'ebikolebwa mu busamize oyinza okwesanga nti Haji Lubowa yabadde musamize ate yalokoze. Tolaba eba ndowooza endowooza nakivuddemu neddemu. So obusamize ndowooza kyokka tekugenderako bikolwa anti kasitokola ebyobusamize kitegeeza kivudde mu ndowooza ne kigenda mu bikolwa. Ebikolwa byeraga era twabimensioniza tibatso obikola bino noga nti ente eno ngisaze oba embuzi ku lwajjajja muwanga omugerengejjo naye bwe ngamba nti ngisalidde Katonda ate bayinza okunsindikayo mwenna mulya nyama anti kati Haji kyoli kwagala okudduka kyekimu okunywereza Allaho mu kantu wano ak'okukulira abasamize bano. Nakubuuza negamba nti noono makolo nga eyeeyita omusamize Allah ye mukama we byakola byonna Allah
yamuwa amaanyi okusamira naawe abagamba agenda weeyambululire mu masaŋŋanzira. Allah naye n'alaba makola atuukiriza, n'alaba yeeyambulira masaŋŋanzira. Allah n'akuba mu ngalo nti makola atuukiriza kye namutuma. Katonda awerekera abenzi ne bayingira mu loogi n'abawa n'amaanyi. Allah ate kakati ate omusamize awo omuntu eddagala yeeyambululire mu masaŋŋanzira ng'alaba seeka ayagala kukidduka olago mulumba ggalawo mpuneyo abali ku masimu. Allah ye saabasamize ate lwaki omugomuwa lwaki Katonda si agaba amaanyi. owange senga buli enjovu si yeyekiga buli kimu kyonna n'amaanyi. Amaanyi agagalla go ga buyinza bwa Allah anti gagawa abenzi. Wulira abenzi agabamma oba abasamize tebalina ssente, tebalina bulamu. Musiraamu muno yakubuuza wandigambye nze naye musiraamu muno yakubuuza ate biri mugundi zammwe. Omusamize avuga amma n'omulokole avuga amma. Kale mulumba eddakiika zizo luba wanja kukuba bagambye abasinga n'okugaba. Bassebo ne bannyaba abatuwuliriza twagala okubeebaza abakyekumidde ku mukutu guno gwa Impact Radio awamu ne Dream TV. Tubalamusizaako era tetusobola kutumira mwenna abatumanyi ne betumanyi okuleka nti Katonda ayongere okubawa obusobozi obusasula amasannyalaze abagula amanda mu radios zammwe n'emisolo ku TV n'ebirala okuleka nti waliwo mukwano gwaffe ennyo mulabi waffe ate muliza waffe Mwami Kiza Sengooba awe naakuwadde oyo ate akola ekyensusso yadde nga bonna bwe batyo gwe nkutumiddeko weebala okubanga kwoli. ebikolebwanga bya busamizi oba ebikolebwa si bwe guli nengedde wali. Nze kankubuuze buli ekikolebwa nga kya busamize kya sitaani kya seitwani oba kya Katonda. Kale ekyo kyekibuuzo kyaffe kyetutunuulidde leero yadde nga abamu boogedde bye boogedde babadde batuufu nga nze bwendaba. Nze ng'omulokole nziramu nga nja kukozesa ebyawandiikibwa ate leero yadde eddakiika bwe zityo naye nja kusaba bijja kuwerako nja biddukadduka mu mangu. Nja kukozesa byawandiikibwa kuba mbiina. Waliwo message leero yansindikiddwa mpe eddakiika emu nga yiyo specifically. Waliwo tubuulize Mwami Mulumba, waliwo abasamize mu balokole. Kiwedde anti mala kubuuza muntu ente yinza okuba ekyagenda. Bangi nnyo era olwaleero njagala okwebaza Dokita. Omanyi buli lwe tutuula wano ne tusirika tuwuliriza nnyo ne tuyiga, naye nga neebaza Dokita engeri gy'alambuludde ekintu ku sayidi eri, ate ne neebaza Haji ayogedde ekintu nga tekyogereka muntu nga sitoli muzira. Haji agambye nti abasiraamu eyo banywa omwenge, abasiraamu bali embizi era gye bali. Sebo buli mu kintu kirimu abantu abakitaputa mu ngeri ez'enjawulo ne bafuna n'abagoberezi. Oba oli awo n'aba nafu mu nzikiriza gye bali naye nga bali mu nzikiriza. Kati nze wano wentandikidde nti abalokole abasamize bangi. Kyova olaba ffe tutambudde olugendo okutuuka wano we tuli nkiddamu lwakubanga tuzze twetegereza ne tulondobamu wa we tuteekeddwa okupaakinga.
Bible egamba olunyi luno moderator njagala marking ndusomye nnyo wano naye lugamba bakolisi ekisooka essula nnyo olunyi lwa mukaaga nti naye bino mbigeredde kunze ne Apollo ku lwammwe mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa. Kati abalokole abasamize babikola nga bwendaba ab'amazzi, bwendaba ab'omuceere, bwendaba ab'engatto, bwendaba ab'ebirala, bwendaba abanaazi, abantu mu mbugo, byonna tubiraba tuli mu nsi. Ebyo babikola naye nga tebayimiridde mu kukkiriza kwa Kristo n'enjigiriza ya Bayibuli. Sebo gye bali ekyo. So basamira bwe batyo. Basamira bwe batyo. Era nga bayimiridde mu kye bayita ekkanisa. Kati gwe kyokola kuyimirira mu byawandiikibwa. Era mu baluwa ya Peetero esooka essula 5 olunyo lw'omukaaga n'omusanvu agamba Setaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Naye mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza. Kati Setaani ono tatudde, alina enkwe nnyingi, alina n'obukodyo bungi. Kati nakyogerako na wano olwasooka ne ngamba Setaani kati yalaba nti bw'anajjira mu muzigiti direct abantu bajja kumutegeera, bw'anajjira mu church direct bw'ati abantu bayinza omutegeera. Kati Setaani engeri gye yali abeera eri mu mbugo ng'abantu batyayo gendayo yakyusaamu muganda ga nti enswa bwekyusa amaaso. Kati Setaani yalaba nti eri ab'ebitiibwa n'abakola n'abalala batyayo, kati nadda mu makyaki, nadda mu mizigiti. Kaakati abantu tebakyatya kusamirira mu kyaki oba mu muzigiti kubanga alaba ng'ayambadde ekifaananyi kya Katonda. Era Bayibuli egamba nti nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, bw'omulaba kungulu ekifaananyi kya Katonda naye nga beegaana amaanyi ga Katonda. Ekyo ekibuuzo nkimulungudde nkimaze. Sebo buli kikolwa eky'obusamize si kya Katonda, kya Setaani. Ekyokulabirako Setaani nga bwe nti alina enkwe nnyingi, talina kyonna ekiri ku nsi kye yali atonze nga ye, naye addira ebintu ebya Katonda, obutonde bwa Katonda n'abikozesa. Setaani tatondangako nkoko. Naye weebuuze lwaki omulokole bw'ensanga omusamize ng'awongeredde enkoko n'agyogererako ebigambo n'agisala ng'agitaddeko obukolomoni n'ebirala, lwaki ngamba nti yabusamize sigiri ate ng'enkoko Setaani si yagitonda kubanga agitaddeko obukolomoni obulaga nti hajja abadde ng'akikoonako teri ku lwa Katonda. Ekyokulala nze nsobola okuba nze ndi mulokole naye nsobola okuba nga oluuto lunnuma mu luuto munnuma oba omutwe gunnuma oba omusujja gunnuma mu budde obwo nga nina omululuuza nengukamulaawo nenguteekamu ekikopo ky'amazzi necucu nemira nenywa nempona. Katonda nga kitaddemu omukisa gwe. Omusamiza ajja omululuuza ogwo gwennyini n'aguteekako naga sala enkoko ng'oyambudde weeyambudde oli bukunya kola bwoti ne bwoti ejjo lyabalamu kati ono yabifuula wano twabadde twakalaba akatambi ne ku ssimu yange kwekali ate teyabadde walawanibufula omukyala nga tumulaba misana nga yeeyambudde ensi yonna emulaba tewali muntu atakinyigiddemu naye mulowooza yabadde akola ki? Yabadde Setaani. Yabadde mulalu. Era olowooza ekyo makolo weganye kiraya nkutegeeza nti Setaani ebintu bya Katonda byaddira n'abifuula n'abujja mu mbugo n'abiteeka mu zikiti. Ekirala amaanyi agenze n'agamba nti buli kintu kyonna si kya bwa Setaani ebikolwa kuba obuziiza bikola moderate naga nti bya Allah. Ku nsi kuno waliwo ebintu ebikolebwa. Ku nsi kuliko omwenge wala gitumulaba kuliko zaala betting n'ebirala ebyo agaye nti byonna bya Allah. Naye Allah njagala okusumula ekiwandiiko kya Qur'ani anaatuyamba sura ya 5 aya ya 9 agaye nti byonna bya Allah. Ngamba gwe maamu wesanga akuwulira Allah agambye sura ya 5:9 kati atunnyonnyole ya ayyuhalladhina amanu abange mwe abakkiriza innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mwe abakkiriza Allah bayita mazima omwenge
gunywebwa wano ebikola by'okunywa omwenge n'ezzaala abantu bakubi bazzaala n'amasanamu n'obusaala obulagula bikolebwa wano. Allah naga byenyinyalwa bya mu mirimu gya setaani kale mu byewala oba oliawo ne mulokoka. Kati ate gwe maamu weesanga ogambye buli ebikola byonna ebikolebwa wano si bya setaani bya Allah. Kati omwenge gwani anywa omwenge akoze kikolwa kyani kya Allah kya Yesu akubye ezzaala ojja kuddamu akubye ezzaala bya Allah bya Yesu mu wa Yesu yatambudde bulungi aguvule omwenge aguvule omwenge gwa sitaani okuta ku mwenge gw'amakolo. Nedda Allah yali mugwogerako Allah yali mugwogerako gwa sitaani gwa Yesu. Ekyo tukiraba nti waliwo ebikolwa ebikolebwa nga specifically bw'obikola tebidde eri Katonda bya setaani. Naye nga simwenge Katonda akkiriza omusajja n'omukazi okufumbiriganwa kubanga mwadde amaanyi. Linda kozesa kusolo leka oli ayogere naawe. naye setaani addira omusajja Katonda bwaga nti bwakula awase n'omukazi bwakula afumbirwe. Setaani naga temufumbirwa mugende walinaaji bwabadde agamba. Kati ekikolwa ekyo nga bakoze ekikolwa kyekimu banyumiddwa bwe bumu. Kati kyembuuza bazadde kyekimu. Kati awo tugambe nti ekyo kye baakola kya bwa Katonda. Ono bwe yagambye bagamba banno Yesu yagamba yennyini osinkenze nyinyonnyola Yesu yagamba Yesu yagamba atakikolangako akuba ejjinja musomesa byabuloka okute ku bakazi. Yesu yagamba atakikolangako amukuba ejjinja makolo wefuge. Yesu obwezi yabutongoza makolo wefuge mwefuge bannange programu eno yogera tugiteeke ku ddaala yogera maze kikiwedde kati oyogedde ku mwenge okitegedde yogera genda ekyo bwe tukimala tuddayo ku kino nti kwe tutegerera ebikolwa by'obusamize nga bwenzize ennambika mu ddiini wano munzikiriza abantu basamirira ddala nga bakola bya busamize bya setaani. Naye abannyonnyozi b'enzikiriza abasinga balemeddwa okuvaayo okutegeeza nti ebintu bino tubikola olwa ABCD okufuna abantu abangi oba okufunamu akasente n'ebirala. Ekyokulabirako mpulidde omukatuliki agamba nti nyaffe Maria tusabire era nze nkiwulidde. Kakati ekyo kyabusamize lwaki? Kubanga wansi w'enjuba okuyita mu byawandiikibwa Bayibuli eyogera ku bikuli 22:18 okuka wansi ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu bw'ayongerangako ku byo Katonda alimwongerako ebibonyoobonyo era bw'abijjangamu n'atayogeranga bwe biri mu kitabo kino already biri complete. Katonda agenda kukola kyo ABCD. Kati Bayibuli eri kiriya wansi w'enjuba abantu Katonda atumanyi ffenna naye yatuwa erinnya liririmu ate nga yamanya erinnya lya Maryamu era bwe yali atuma malayika Gabulyeri yagamba genda eri omuwala atamanyi musajja n'erinnya lya Maryamu nga Katonda amanyi erinnya lya Maryamu. Naye bwe yali akola missoni y'abantu kye banennyumirizaamu ku lulwe tiyatuwa linnya lya Maryamu. Byakoma wali n'agamba mubafi kansome ennyiriri zino bikola tume ssuula nnyo olunya olw'11 agamba kubanga tewali nalinnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola gye twenyumirizaamu liri erinnya limu Yesu. Ate nga Maria yazaala Yesu nedda Yesu lya Kampala. Lindako hajo jakamugabula tugende mu birala Yisa kirala nnyo sijja kisomesa naye Yisa wammwe wa Qur'ani ate gwe mutategeera bulungi gwe mutankana mutemulina na Yisa mutu ekirala Yesu gwoyogerako omukatuliki amumanyi Yesu gwe yogerako nze njogera na mukatuliki gwamanyi abasiraamu ekyammwe kirala tekitegeerekeka kakati bw'abanga Katonda yamanya erinnya lya Maria naye naga nti
tewali linnya ddala wansi w'enjuba eryaweebwa abantu eribagwanira n'atuwa erya Yesu Kristo. N'addamu Bafilipi essula 2:9 kukira wansi n'agamba era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo, tagulumiza Mariya, n'amuwa erinnya liri erisinga amannya go eritegeeza nerya Mariya lyalimu nga lino lisinga. Buli vivi lifukamirire ng'erinnya lya Mariya, ekyo gyekiri. Wabula nze ndaba buli vivi lifukamirire ng'erinnya lya Yesu, ery'ebya wansi eby'omu ggulu ne wansi we, era buli lulimi lwatulenga ti Yesu Kristo ye Mukama, Katonda Kitaffe aweebwenga ekitiibwa. Naawe ndaba nti luno luba lukujjukujju lugezigezi. Bayibuli eyogera olugezigezi lwani? Olw'abannaddiini. Okay. Bannaddiini. Bayibuli eyogera Mariya talina kyayinza kutusabira, kuba Bayibuli erikiriya Timoseewo ekisooka 3:5 ega kubanga waliwo Katonda omu n'omutabaganya wa Katonda n'abantu ali omu, omuntu Kristo Yesu. Haje enyiriri ezo zirengera. Mariya akyabuze. Nezirayo nendaba ekitabo kye bayita eky'Abaebbulaniya essula 7 olunya olwabiri 5 olunya lugamba era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. Kati Mariya talina nze mulokole kyampolereza, sirina kyenyinza Mariya tosabire eri Katonda. Bamwambye oli kati Kaloli abadde mutuufu ga nti ye ate Kaloli tumukotinge bulungi yaga nti ye mulokole mukatuliki omulokole omukyuseemu tomwogeza tannaba kukyogera wali yagamba ndi mukatuliki ataliyo bali omulokole yesi kwegamba talinga bali. Kakati bwe tumala okumanya nti ono ayogera kituufu, kati tukoze tutya okuyamba bali abalala abakyalowooza bwe batyo? Kale Katonda Kitaffe aweebwa ekitiibwa. Yesu yaweebwa ekitiibwa oba Katonda eyamutonda? Kanziremu ekyo kubanga n'amaanyi gye oli mutabaganya ono nga bw'abuuza ddamu eddakiika emu yokka tumala yegasseko amaanyi atubuukidde ng'asomye Matayo 7:3 kiki ekikutunuuliza akali ku liiso lya muno nga gw'olina kisi amaanyi n'ogamba mwe musinza Allah omu. Mbadde ekyakulinako aya osomye olulimi agenda kukola obudde maliriza kubanga Katonda ali atya n'omutabaganya w'abantu atya ng'omutabagano onyo ye Yesu ki ekibuuzo ekigaana okusinza Katonda ate n'osinza ekyo kyembaddembaliriza ekibuuzo ekikyozesa busolo kifaanaganye n'ekya Imaamu Bwessanga. Kiki byebiwandiiko bye tuyina mu Bayibuli? Bakolosaayo essula 3:17 Bayibuli kyeva egamba luwandiike nno Imaamu lugamba era buli kye munaakolanga mu kigambo anti lwe ndiko lwenziramu. Bible is the dictionary of itself. Anti gambye omutabaganya ali atya anti banaize oli moduleta nyamba akola mulimu gwa kulya budde kati gwabuuziza oyagala kimu Omutabaganya ali omu ate tewagiwulidde. Omutabaganya bw'abanga ali omu n'obuuza nanti n'obuuza tokaaya ne buka mwami moduleta kati kansirika omaze okusaba omaze okusaba kunziremu anti bw'oba omaze okwogera nze kanzi musumba njagaloddemu ekirango ekiwandiiko ky'ova okusoma okiddiremu abantu bakiwulire okimanyi tobadde olimba abadde talimba gwayagala omulimbisa male eggomba amaani alekere okulimba oba obuta nkusoma message nawe oyagala ngano gisoma nayo obulokole bwaliwo okuva Yesu yazaalibwa tewajja mu 1980 nti olimba nsoma okuva naye okuvunama
simanyi sewanda jindoza Alex adda ndoza baga adda mu kirala ndowooza aha mbuliza omusamize nti watya ategeera nti Yesu ye Mukama asobola okumukiriza n'abasiraamu ababuuze okay ate si Mukama ebyo babiganye era musibye mutya just an inquiry, where is the doctrine of the Catholic Church based? Enzi doctrine doctrine ey'ekereziya ey'ekikatuliki ey'ekereziya y'ekikatuliki esinziira ku ki? Eri mu Bayibuli oba bintu kirala? Kugamba enkola ye enzikiriza y'ekikatuliki eri mu Bayibuli oba eyina ekintu ekirala gyegwa? Yatunnyonnyodde gyeva. Oyagala muddamu kunyweza? Eva kereziya agambe bali ebitabo bisa. Kereziya katolika ennyonyo doctrine yayo eva mu Bayibuli, mu tradition ne magisterium. Ebyo tujja binyonyoluddako kubanga ekyo nekibayita dogoma, ekyo kiteri walala bakiyina kyammwe mwekka ne mu Bayibuli tekirimu. Kati awo obugazi bwakyo jakwogera kunyonyole mu maaso kale naye ng'ebintu bya mirundi 3. Catholics jokolera leero taata wazze Giovanni Waswa owejjokoleraga nti Catholics make images to represent some people in their religion. We know many people in the Bible whom they never put in images like Esther, Noah, Adam, etc. Kati yebuuza nti muyina ebifaananyi by'abangi nnyo be muteeka mu ekereziya ebifaananyi ebyo. Naye abali mu Bayibuli ba Nuwa, ba Esther, ba Adamu bo nga temubatimba. Ategeere nti obukristu oba bukristaayo oba endagaano empya etandikira ku Kristu. Obifane bino byendagaano by'okuyigiriza Kristu yatandikirwako ekyo si bya mu lwembe gw'Abayudaaya. Okay kale ndowooza bye bisigaye tujja kubanga tubisanga n'obudde bwaffe bwewo mu seconds nga 3 mulumba eddakiika kanjuwe gwene nedda ogenda kwatuza abantu kulokoka. Maliriza yatuza abantu balokoke. Mudakiika eno njagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa gw'olunaku lwaleero kubanga tubadde ku mpewo. Katonda akkiriza amasannyalaze ne gatavaako ne tubeerako nammwe abadde batuwuliriza. Nsaba gwali eyo ng'obadde otuwuliriza ebigambo bino bye twogedde n'ensomesa ng'osazeewo obulamu bwo okubuwa Katonda nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo n'ekikkiriza era nsazeewo okuva leero ndokose kubanga Katonda oyagala abantu balokoke bategerere eddala amazima gabafuula ab'eddembe. Wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu ogasangule mu kitabo eky'okuzikirira. Weebale Yesu, weebale Mukama. Kikubire engalo ez'amaanyi. Gwali eyo ku TV ne radio akumpera omukisa. Kale tujja kutandikirawo mubeere bulungi era mweraba.